Chitalo maziga na miranga ewa Bobi Wine anti omuntu we atiddwa mu bukambwe bino bina maaso awo mubirenga ate musembera ngira kubera ate bibaterawo awo azijo video tandikene kubera ngate liking ate kesiga likinga sharinga obubaka buno solo kubera ate bweyongerayo balabire Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, UAE na Jordan nyongo kubera ngate mbabuza ko kansubiro kimutambula bulungi nyomba dadi sana abalabire mu gwanga Uganda namwe ngasibira bide. Thank you so much. And Africa yona okutwalize wamo America yona ane side ne Canada ne Europe nyongera kubera ngate mbabuza ko Safari Pro UG eranganze mbawa mawulire kasavu kanyama politics entertainment na buli kimwe kipa kigenda maso mu gwanga lya Uganda atene bwero gwanga yona eranga kutegeeza ku atena kubera ta subscribinga. Please subscribe oleme kubera ngate osubwa amawulire kika bwekite watali kumala budde kamere ngate mbatwalirawo mu ka video kembaletedde waliwo omwana iranga abatero kubera nte mugoberera enteekateeka za National Unity Platform. Mwana ono abadde amanyikiddwa nga Dog City yabadde aba yalabikiddwa aba yalabiseeko awo mu kwekalaka wasooka waliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa July era nga yalabibwako nga yeekalaka. So nno yakwatibwa mu maaso g'ekibiina kya National Unity Platform wali e Kavule era nga Volo abadde tannaddamu kubeera ng'ate alabika naye oluvannyuma okubeera ng'ate yanoonyezebwa buli wamu makomera yonna nga taliiyo waliwo amawulire agatandise okubeera nga tegasasaanira ku mikutu mu bibuuna abantu era nga nogalaga nti omwana ono yattiddwa mu bukambwe era n'asuulibwa mu kifo ekimu. Ebyo bisingako mu biina mu maaso awo ogenda kubeera ng'ate obiraba. Kujjukiza omwana ono yakwatibwa ne banne abalala bangi nnyo abatannaba kubeera ng'ate balabikako era nga bano bakwatibwa mu kwekalakaasa okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 July ate Biwe Sami naye omu ku abo abakwatibwa era nga naye kigambibwa nti tannaba kubeera ng'ate alabikako ewantu wonna anabyo mbiina mu maaso awo. Naye ng'ate yo omuyimbi Azawi avuddewo bubi nnyo ne bayimbi banne abatasobodde okubeera ng'ate bayimirira wamu ne Bannayuganda abali mu kubeera ng'ate abasitula eddoboozi lyabwe okubeera ng'ate balwanyisa obuli bw'enguzi obukutte wansi ne waggulu byonna mbiina mu maaso awo era nga bino byonna ngenda kubeera ng'ate mbikutirawo osobola okubeera ng'ate obyewulirirako tulakalira alikinga video nga bwe nakutegeezezza tusobola okubeera ng'ate tutambulamu ffenna Shak Ashraf awali nnyo gwe nawe alina ebizibu ebyenjawulo munoonyeeko enamba y'essimu ye weeri awo ajja kubeera ng'ate akuyambako okutereeza obulamu oba olina ekizibu oba toyina naye nga wandyagadde okubaako byotereeza munoonyeeko nnakunjanjaba akozesa maanyi ga Quran na dua era nga buli kimu kijja kubeera ng'ate kitambula bulungi nnyo maridadi sana. Namba y'essimu weeri awo ku screen kambateo video zino ate bambinga omona amawulire amala mangi nnyo of course tumuvaawo nti abayimbi lwaki musirise. Wow. Eddie lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Abayimbi bonna abato lwaki musirise? Gravity lwaki osirise? Misaki lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Ompulira? Wow. Vinka lwaki osirise? Nwaji lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti kikujjako ki? Mukama atuwadde omukisa in this country nti tusobodde naffe okubeerawo. Abantu batuwagidde, Abannayuganda bawagidde abayimbi abanene abato naye abayimbi basirise. Abayimbi basirise balya ssente z'abasajja. Now they cannot say anything. They are compromised. Now, when the time comes for them to hold their concert, they want people to turn up for them. Bagala bajje mutuwagire ne beewuuba ne bagenda simanye eyo mu downtown oli n'omulaba ng'ali eyo mu katale simanye Nakasero simanya Owino asaba buki bantu bajje bagule tickets ze bamulabe n'essaawa zino eno omuyimbi asirise. Abanene kati yatenze bensingano tewali yadde n'omuyimbi n'omu omunene ali mu kwogera. Everyone is quiet but you want your fans to support you but you're not doing anything to turn up. You're not using your voice, you're not using your platform to say anything, to put pressure, to press pressure, to create awareness. And you see someone bamuwadde miliyoni 5 ng'olaba omuyimbi bamuwadde biliyoni 5 eza Uganda azikozesa eki. And this is really sad because these are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning, nagamba, but abayimbi katubaweeyo biliyoni 5 beyagale. Azikozesa eki. Bafani tebamuwagira
I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't, please. And this, yes, and this anger has been accumulating for the last, I don't know how many years. And it's quite sad that when we air out our voice as youth, nobody listens to us. Sammy, the mighty family, yabadde ateekeddwa kubeera mufu. Wenjogerera bino, wompulirira okusinziira ku genfuna ku mmeeza yange galagira ddala nti Sammy owadde mighty family abasajja babadde baagala mulambo, babadde baagala afudde, babadde tebamwagala nga musibe era nga tebalinaamu yadde mu ndowooza yaabwe n'akatini nti busobola okukyanga Sammy the mighty family ali mu kkomera lyabwe era bo babadde baagala muntu afudde, bo babadde baagala mulambo. Wabula ekikyamukuumye nga mulamu ne mu kaseera kaakaakano is your continued demand of his rights ez'okuteebwa, ez'okutwalibwa mu kkooti. Evidiyo ennyingi ennyo ze mwakoze ezibanja Sammy the mighty family ne positi empitirivu ddala ze mwakoze ezimusaba bamuleete oba bamute ze zikyamukuumye ng'akyali mulamu. Wabula njagala okukutegeeza nti nakitegeddeko nti Sammy the mighty family kati agonze ayenjebuse ebyaddala newankubadde akyaliyo nga mulamu naye yagaana okulya ebyokulya bye bamuwa mu kkomera olw'okubanga tabeesiga. Sammy the mighty family nakitegeddeko nti abasajja bayinza obutamuleeta mu kkooti y'abantu aba bulijjo era mwenna ababadde bamulindiridde mu civilians court basaba essuubi libeere ttono wabula tweyongera okumubanja. Abasajja baagala okumuteekako emisango eminene ddala egy'obutujju, baagala okumuteekako emisango eminene ddala egy'okulya mu nsi ye olukwe nga bagezaako kye bayinza okuzuula connection yonna ekonnekitinga Sammy ku butujju, ekonnekitinga Sammy ku magye. Nakitegeddeko nti bamubanja gurupu y'abaana bano nga bo bagamba nti yabafubutula Kenya, yabafubutula Somalia n'abayingiza mu Uganda n'ekigendererwa ekyokuvuunika gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa. Muwulire tetukoma okukeera kigenda okunyuma. Abavubuka boolengera mu Katanga, bavubuka abali mu mbeera embi ab'omu ghetto z'omu Kampala abaavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe ku bubbi obuli mu paalamenti y'eggwanga Uganda era nga bangi ku bo babalina mu kkomera. Wabula essaawa eno maze okukitegeerako nti abasirikale batadde Sammy ku nninga aleete akabinja k'abaana bano nga bagamba nti abalina era alina enteekateeka ezibakozesa okuvuunika gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa nga Sammy mu kaseera kaalimu kaakati kaakazigizigi ddala ng'abasajja basobola n'okumutega emmundu, basobola okumutega ebyambalo by'amagye, basobola okumutega ebintu byonna ebyekuusa ku magye, basobola okumusibira mu kkooti y'amagye. Abasajja balina enteekateeka ennene ddala ezigulako Sammy emisango gya naggomola ddala ng'egyaggulwa ku Jamiru Mukulu okusobola okumukuumira mu kkomera. Wabula ate ekyessanyu nti babadde tebannafunawo kakwate konna kayunga Sammy ku misango egyo egy'obutujju. So n'olwekyo yo continued demand okweyongera, okwongeramu amaanyi, okukipikamu omuliro, okubanja Sammy aleetebwe mu kkooti kisobola okumutaasa ennyo, okumuggya mu mannyo g'empisi g'alimu mu kaseera kano. Obulamu bwe buli mu matigga, talina ddagala lye, takyalya bulungi. Nategeezeddwako okuva mu nsonda ezeesigika nga bw'okimanyi nti abasirikale ekituufu mulimu abakolera Mwami Tibuhaburwa naye mulimu abatini abakola bye bakola nga tebabyagala. So n'olwekyo abo batubbirako ku information, batusomolerako ku mawulire agali ku muntu waffe nga batubuulira kaakati nti embeera gy'alimu yakazigizigi ddala. Wabula ate bo bennyini ne batuwa amagezi nti tweyongere okumubanja. Abasajja bajja kumaliriza bamuseseme naye nga ne bwe bwazibidde olunaku lwajjo Sammy the mighty family tetwamukubyeko kya mulubaale, tetwasobodde kumulaba era talina muntu we okuva lwe baamukwata
talina muntu we gwe yali ayogeddeko naye wadde munnamateeka we, talina muntu n'omu gwe bamukkiriza kusisinkana, talina access ku ddagala lye, ekyo nkiggumiza nnyo, takyalya mmere, ekyo nakyo kikulu nnyo. So n'olwekyo twetaaga okwongera okumubanja tulabe nga abasajja ku Mande bamuleeta mu kkooti tusobole okumusabira eddembe lye. Mbeebaza nnyo mwenna abongerayo meseji ya Sami, mbeebaza nnyo abayimiridde ne batajajinga Sami ne musalawo muyimirire naye mu mbeera ey'akazigizigi eno gy'alimu. Sami abeetaaga nnyo, kyekyamazima ddala, abeetaaga munneetaaga gy'atabeetaagangamukko. Lwaki Sami gwe nkulembeza nandyogedde ku basiba abalala naye atirisiti bangi ku bo bamaze dda okufuna omukisa okuleetebwa mu kkooti ne bawulirizibwa, era nga atirisiti bangi ku bo bagenda kukomezebwawo mu kkooti bunnambiro ddala ne deeti ze tumanyi. N'olwekyo sibasimbyeko nnyo ssira newankubadde nga nabo tukyabanja bateebwe. Leero Lwakutaano ki ekibaddewo olwaleero? Olwaleero nzize ku CPS mba ntuuka bwe nti nsanze bamufulumya ne mbagamba this is my client, nga sena nakulaba ku CCID ne bangamba ekiriwo tumutwala tugenda kola search ewaka ewuwe. Ne bangamba oba oyagala kubaako nakyo kyoyogera genda osokolabe ku CCID. Ndabye ng'obudde bujja kunkwata bo batambulira ku ki emmotoka za poliisi baba yeyongirira mu kkubo ne bayitawo. Nfunidde waawe ey'amangu n'ennyangu ya kusobola okutuuka ewaka search ekolebwe nga bwendi, era ebamuleese nga bagamba nti balina byebakola ki byebaagala ewaka ne bakola search nga bwendi. Ne munnange n'omukyala naye abaddewo ne bacekinga buli kanyomero mu nnyumba ne bakola ne search certificate era ngisayininzeeko, n'omukyala gisayininzeeko ne Sam gisayininzeeko. Naye kyensuubira mu byonna kye babadde basinga okwetaaga badde baagala nnyo oba passport, babadde babuuza passport eriwa. Bagamba sirina. Balina n'emmotoka gye bamubuuza eye n'agamba talina mmotoka, n'omukyala n'agamba talina mmotoka. Emmotoka bakola kye bahalinga hayalinge, olw'ensonga eyo babuuza takola ki tabirina. Era kyekibaddewo kasita search ewedde ne bagisayininga final sayininga ne bamala ne bakola batya ne bagenda. Osuubira ki ekiddako? Essaawa zino sisuubira nti bagenda mutta bunnaamiro olw'ensonga nti balaga nti bakyagenda mu maaso n'okubira akola ki ba investigate nga bakyakola okunoonyereza. Era mu mbeera bwetyo mu mateeka yalibadde ya producingwa mu kkooti. Akaseera kaneeno buli kimu ekigenda mu maaso mu mateeka nze nga bwe nkiraba yalibadde yaleningibwa dda mu kkooti. Nebbo we kiri nti ba investigating officers OCCID agamba omusango si gumu, si ebire emisango mingi, bakulaga nti investigation zikyagenda mu maaso. Ffe tulina buyinza bagamba nti kati mutuwe wabula mu mateeka tulina kye tusobola okukola kye bayita application for habeas corpus writ, omuntu producing nga mulamu kubanga mufu. Naye ate twakituddemu ko nti singa tuba tukisaba ng'ate tumulaba nako tumulabyeko nolwayo omulabyeko n'ekigenda maaso nkitegedde, ngamba kantemuko kunta nindizemuko okubeera nteekayo ki habeas corpus ekisuuka omuntu tumulabako kikolebwa ng'omuntu temulako temanyi wa byakola ki gyali. Tali bubi nnyo okuggyako mulwadde mukosefu yakubwa nnyo because it was a brutal arrest. Kosa n'okubeera nti amaaso malwadde eri gye babasiba gye babateeka mu detention. First of all ekyo nakyo kimenya amateeka okubeera ng'ali muki ali ku CPS eyo police ki detention. Eyo detention abantu babeera bangi ababeeramu abalina endwadde zaabwe, ensonga ki buli aleetebwa abalina okusimbibwa mu mbuga z'amateeka mu kkooti bunnaamiro abantu baleme kujjulamu. Ne kati kyekiriwo era kyamuleeteddwa okubeera ng'akola ki alwala. Baŋŋambye nti bakyagenda maaso n'okunoonyereza, kitegeeza nti tanatuuka kubeera ng'asimbibwa mu kkooti kyendabye. Era engeri gye tugenze mu weekend kati Lwakutaano, ku Saturday teba kigenda mu maaso tebakikolebwa, ne ku Sunday teba bakikolebwa. Ekyo tuzzaako ndowooza ku Monday tugenda fuba okulaba nga tusaawa embeera, tufuba okulaba nga at least tuba pressurize okubeera nga
bamutwala ne bamusima mu mbuga z'amateeka kubanga balina emisango gye bamuvunaane mu kooti aleme kubeera ng'akwatibwa mu ngeri gy'alimu. Ffe tukiraba nti kiba kimenya mateeka. Oweekitiibwa Francis Zaake Butebi MP Zaake ow'Emityana ewazalwa maama wange Kikonge, vaayo obulira abantu amazima, nti ekibonyaabonyesa e Uganda si bya bufuzi, mukazi oba ttaka, jako kimu ku ebyo, kubanga olutalo lw'omukazi n'ettaka teriggwa. Zaake gavumenti ya Museveni tekwata lwa bya bufuzi, ekwata lwa mukazi oba lwa ttaka, yogerako kimu ku ebyo. Toyinza kungamba nti okutte Zaake ng'alina enviiri ntoototo zisingeza Maulana eza Rain, n'osalako eza Zaake eza Rain n'ozirekako. Asiba Zaake ayina empalana ku Zaake, naye nga lwakuba nti munene akozesa bya bufuzi, naye ng'ekisiba Zaake mukazi oba mpalana. Toyinza salako nviiri za Zaake, mwe temwakirabye. Zaake yavudde mu kkomera nga talina nviiri, yagenza ayina enviiri. Sawuni yagijjeewa magwago. Kyokka Rain yavuddeyo ayina enviiri. Yavuddeyo twogere ku mutwe gwa Zaake, yamusazeeko enviiri kankutwaze, bino ebiviiri bye by'okuliza ebbaka byaka Bushi. Zaake bakusiba lwa mukazi. Nimwogere ekyo ekikazi tukiboole, ekikusibya buli kaseera tukiboole, kyogere, tujja kiboola totya, tukiboole. Kati nze abadde abuuza mwami President Museveni, mwami Museveni w'ekitiibwa, lwaki mwakwata ababaka ba Paalamenti nti balidde enguzi, kyokka ate ne mukwata n'abalwanyisa enguzi? Ababaka ba Paalamenti omuli Mawanda mwabakwata nti balidde enguzi, kyokka ate ne mukwata abalwanyisa enguzi. Abaana bajja okukumba ku Paalamenti nga bawakanya enguzi, nga naawe watambula ng'owakanya enguzi. Lwaki mukwana kino kino mujinzirize mu Luzungu? Banne ukola duet ojinzirize mu Luzungu. Why to kidnap, to abduct the people to fight in the corruption? You are told the people to public into you are fight that corruption. Kyecho kyogedde kivuno ofune ng'okitegeera, kivunulo osobola okuba ng'okitegeera. Lwaki otugamba nti olwanyisa enguzi nga batambula n'otambula n'okwata n'ababaka ba Paalamenti? Ate bano abaana bavuddeyo okulwanyisa enguzi n'abagirya n'obakwata. Wali otubuzaabuza, buno omulembe gwavaawo dda ogwa diversion n'ekibuzaabuza. Saleba wawadde ssente bano ba TikToka baki bajje babiikirire, oza banaasobola nga baatuwaddeko tugule data tusobole okukuba ekintu. Kati bwenvaayo ne njogera ku bikazi bino ebikulu nga kino kinnakanguule full figure, nali nakuggyako omukono nze nga saagala kwogerako, naye kikazi gwe Katonda talina nsobi lwaki yakutondanga boneti y'emmotoka. Katonda talina nsobi lwaki towayawula, oli musululu moja. Gwe ku ntegeera ye ey'obwongo bwo obunafu ogenza okulaba nti buli ali mu struggle Kyagulanyi alina okumuwa, buli ali mu struggle yajja gifunamu. Oli musiru tomanyi struggle kyetegeeza kununula ggwanga lyaffe, so si kufunamu nti buli muntu ali mu struggle asembera Kyagulanyi alina kufunamu. Bagambye nti buli mwana ali mu kulwanira ensi, abalwanira ensi yaffe tufune eddembe tuve mu bwa dictatorship bali bubi. Lwaki toyawula omukisa? Ono omwana wamulabye embeera yoyo okutandika okubeera nti mwogera nga mugereesa mbukati ono we bamuweeredde akajja ate babaddewo mu struggle tubogereko ki?
full figure lwaki temukozesaako ku magezi gammwe lwaki kale weogaba amagezi gakulemye lwaki tokozesa ku myaka gyo oli awo oli beega singa toli musabirizi singa toli wooli naye musabirizi kuba nti osabiriza kyova olaba olimu ebyo oli awo ofuna naye naawe oli waneero ogezaako okipeyitinganga azifu nti buli mwana ali mu struggle ayina kulya ku Kyagulanyi ayina kulya ku Nuupu balina kubeera nga bamukola ki olinganga agamba nti no waliyo compensation okubeera mu struggle bino ebikazi webitinze nabagambe bingenda okubeera nti no sigenda kukwatibwa kisa ebyesiruwaliza kuno ku social media nga byagala kuva ku social media naye nga nebeerako ebyera byongera tulaga nti nentegeera zero. Omwana mulenzi yavudde yiri eriyisingiro nga ne bw'omutuya alinga mulalu Mukama amuwadde omukisa gwe atambudde azze paka ku kitebe paka ku magere w'omukulembeze ayina ekirooto kye kyakuba na boda bagikutte bagimugulidde oli ku TV oyolesa obusiru bwo gw'oli ku TV olw'okuba muli basabirizi mwolesa obusiru bwammwe pannayi lwaki bikazi muwe muttemwetuuzaako full figure nakanguubi